amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu emusaba sokusaasira ebyengera n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo Allah tabaraka wa ta'ala gwe yatutumira nga yewenkomerero mu bannabbi era yewenkomerero mu babaka zizaako okuutira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala era okutya Allah tabaraka wa ta'ala hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin kyekiramu Allah tabaraka wa ta'ala kyeyatulamira fe abaliwo n'abasookawo yagamba walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah twalamira abo abaweebwa ekitabo abaaliwo olubeberye lwammwe nammwe okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha nnasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى يتكوتر وكمتع مؤآيات نيجي نيوم القرآن وكتع الله سبحانه وتعالى كقول الله تبارك وتعالى بياتو لقدا نوكولك يو الله سبحانه وتعالى بياتوغانا وكولا baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala obusiraamu buyina amadaala asatu obusiraamu bwaffe buyimiridde ku madaala asatu abamanyi abalala bazita dairatul islam saako z'obusiraamu obusiraamu buyina saako zisatu addarajatul ula eddaala erisooka hiya darajatul islam lyeddaala ly'obusiraamu fakullu man nataka bishahada buli yenna yatoola shahada wa amana birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nakkiriza obutumwa bwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti mubaka wa Allah faqad dakhala fi dairati lislam aba amaze okuyingira mu ssaako ey'obusiraamu era ogwo gusaako gunene nnyo buli muntu yenna agamba la ilaha illa Allah aba ayingidde mu ssaako ey'obusiraamu buli muntu yenna agamba la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah aba alinnye ku siteepu esooka mu siteepusi ez'obusiraamu aba amaze okulinnya ku ddaala erisooka mu madaala g'obusiraamu addarajatu thaniya eddaala eryokubiri mu madaala g'obusiraamu oba saako eyokubiri mu saako z'obusiraamu dairatul iman ye saako ey'obukkiriza hunaka farqu baina al iman wal islam waliwo enjawulo baganda bange wakati w'obusiraamu n'obukkiriza laisa kullu muslimin mu'min laisa kullu muslimin yakunu mu'mina si buli musiraamu yenna nti abeera mukkiriza wabula buli mukkiriza abeera musiraamu kubanga tosobola kutuuka ku ddaala lya bukkiriza okujjako ng'osoose kulinnya eddaala ery'obusiraamu era omubaka sallallahu alaihi wasallama yayawula nti waliwo enjawulo wakati w'obusiraamu n'obukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an yayawula nti waliwo enjawulo wakati w'obusiraamu n'obukkiriza Allah agamba qalatil a'rabu amanna abasajja bannamalungu bajja wali omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga bavuddeyo mu kyalo ne bayingira obusiraamu olwayingira obusiraamu ne bagamba tuli bakkiriza qul lam tu'minu Allah nabaga please temunaba kubeera bakkiriza walakin qulu aslamna mugambe tusiramuse walamma yadkhuli limaanu fi qulubikum obukkiriza tebunayingira mu mitima gyammwe Allah nanywezaawo nti waliwo enjawulo wakati w'obusiraamu n'obukkiriza omuntu asobola okubeera nga musiraamu naye nga tannaba kubeera mukkiriza omuntu ng'alinnye essaako ayingidde mu ssaako esooka eyo ssaako nnene nnyo ey'abasiraamu buli yenna akkiriza empagi z'obusiraamu ettaano abamu eyo ssaako buli akkiriza empagi z'obukkiriza omukaaga aba amaze okuyingira mu ssaako eri munda entonoko okusinga eri ey'abasiraamu ey'abakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye yayawula nti waliwo enjawulo wakati w'abasiraamu n'abakkiriza olunaku lumu alayhi salatu wassalaamu yali agaba ebintu baali bavudde mu lutalo waliwo abasajja baali bakasiramukanga bangi abamu baali babitiibwa nga bakulembeze kati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atandika okubawa n'abawa paka omu ku basahaba lwe yamugamba nti ya rasulallah lima lam tu'ti hadha fa inni arahu mu'mina nabbi omusajja ono lwaki tomuwa omusajja ono nga ndaba mukkiriza
nabbi namugamba au muslim owange oba musiramu. Naddamu nagaba ogwokubiri sallallahu alaihi wasallama. Omusajja namuga ya rasulallah lima lam tuti hadha fa inni arahu mu'mina. Nabbi omusajja ono lwaki tomuwa? Omusajja ono nga mukkiriza. Nabbi namugamba au muslim owange oba musiramu. Namuddamu n'ogwokusatu. Ku gwokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallam namuga ati aqitalu owange lutalo au muslim oba musiramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma namubuulira namugamba tuyinza okulekawo omuntu gwe tusinga okwagala ne tuwa abantu abalala olw'ebigendererwa. Nabbi namunyona nti ono simuganyi kumuwa lwakuba ntagwana simwetaavu, naye abo abasajja bakyali basiraamu bapya, obusiraamu tebunanywera mitima gyabwe. Abasajja abo bakulembeze gye bava, bwe tunaabawa ne baddayo nga babitiibwa, abantu bangi bajja basiramukirako. Naye nabbi saa sallama okumugaana nti kino lwaki omuyita mukkiriza muyite musiraamu, yali amugjamu kye bayita tazkiya, okutukuza omuntu. Buli gwolabye nomugamba mukkiriza mukkiriza, nabbi kye yali amusomesa awo namugamba owange gamba musiraamu togamba mukkiriza. Mbaka sallallahu alaihi wasallam mu ebyo ebigambo yali amaze okwawula nti waliwo enjawulo wakati w'abasiraamu n'abakkiriza. Eddaala eryokusatu erisembayo hiya darajatul ihsan, lyeddaala eryokulongoosa. Era ke kasaako akatono akali mu saako ennene ezikulembedde, saako y'obukkiriza neneko okusinga eyakano akatono ka ihsan akabalongoosa. Ate dairatul muslimina, saako y'abasiraamu, abantu bangi nnyo basiraamu, naye kasaako kano akatono oba eddaala ettono erisembayo waggulu eryokulongoosa. Allah subhanahu wa ta'ala buli kirungi kyonna yakiteekaku eri ddaala. Buli kirungi kyonna Allah yakiteeka mu kasaako ako akatono ak'okulongoosa. Wa mimma yadullu ala ahamiyati al-ihsan fi al-islam, okumanya okulongoosa kikulu nnyo mu busiraamu, okuba nti buli kimu okirongoosa. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-mauta wal-hayata, yatonda okufa n'obulamu, liyabluwana, abeere nga atugezesa, ayyuna ahsanu amala, ani mufa analongoosa emirimu gyakola. Obungi bw'emirimu si kyekikulu ewa Allah, naye obulungi bw'omulimu gw'okoze. Yagamba tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yatukula yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala oyo yakola obulamu n'okufa. Lwaki yateekawo obulamu n'okufa? Liyabluwakum, abagezese ani mummwe analongoosa emirimu gyakola. Oyinza okuba okoze ebintu bingi ebbanga ddene, naye nga Allah aleese abafa ababadde emyaka gyo bangi, atutta abantu bangi abatatuuse emyaka gyo, nga Allah kyakwagalamu ofuneyo akaseera otandike okulongoosa. Otandike okulongoosa buli kyokola, kubanga buli kyonna kye tukola Allah subhanahu wa ta'ala ayagalamu kukirongoosa. Ensonga eyokubiri ekulaga nti okulongoosa kikulu. Wa mimma yadullu ala ahamiyati al-ihsan, okumanya okulongoosa eryeddaala Allah alyagala nnyo, eyo saako Allah agyagala nnyo. Anna Allah subhanahu wa ta'ala rattaba dukhula al-jannati ala al-ihsan, okuyingira kwaffe ejjana Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo akakwakkulizo ku buli yenna ayagala okuyingira ejjana, okubeera nga obulamu buno obwensi abadde muntu alongoosa byakola, abadde muntu alongoosa byakola. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulagira okulongoosa mu buli kyonna kyokwatako engalo, abafa olongoosa. Abasajja abayudaaya ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajja ne bagamba be bagenda okuyingira ejjana. Allah ganti waqaalu, bagamba lan yadkhula aljannata, tewali agenda kuyingira jjana illa man kana hudan au nasara, okujjako omuyudaaya oba omunaswara. Allah n'abaddamu n'agamba tilka amaniyuhum, eyo yendaba yaabwe nga beeyagaliza. Qul fatu tilka amaniyuhum fatu burhanakum in kuntum sadikin, muleete obujulizi
bwe mubanga mukakasa nga mwe mugenda okuyingira ejjana. Kati Allah yena atubuulira ani agenda okuyingira ejjana, n'agamba bala man aslama wajhahu lillah, oyo alisiramuka ku lwa Allah. Obusiraamu bumala? La, obusiraamu tebumala kuyingira ejjana. Bala man aslama wajhahu lillah, oyo alisiramuka ku lwa Allah, wa huwa muhsinu, nga mulongoosa mu byakola, nga buli byakola alongoosa. Falahu ajruhu inda rabbi, oyo ayina empeera ewa Allah. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Abo tubagenda kutiisibwa era tubagenda kunakuwala ku lunaku olw'enkomero. Allah n'atubuulira buli akola omulimu, okukolako okw'omulimu tekumumala kuyingira jjana, wabula Allah anoonyaamu mu mulimu ogwo gwokola obadde ogulongoosa. Omulimu ogwo ogulongoosa ng'ogukola, okumanya okulongoosa kikulu. أن الله سبحانه وتعالى جعل السبب الأساسي لدفع العداوة وإزالة العداوة بين الناس والإحسان. الله يفول أكمن يكرونغو ساتكرو نيو. الله يتكاو ensonga enkulu ennyo eyinza okuzaayo obulabe bw'omuntu bw'abadde akulinako n'okugyawo okusoowagana kwe mbadde muyigina n'omuntu. Bw'oba oyagala omuntu abadde akukosa okubeera ngo takyakukosa, obulabe bw'omuntu bwabadde akusindikira nga tebukyakutuukako, Allah yatugamba kulongoosa. idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyyun hamim. Allah agamba idfa billati hiya ahsan. bw'oba oyagala omuntu akuggyeko obulabe bwabadde ayina gy'oli, gwezaayo n'ekisinga okubeera ekirungi. Abadde akukosa gwe tomukosa, abadde takulambula gwe mulambule, abadde akulyaza amanya gwe tomulyaza amanya. Ajja kutuuka ekiseera age nti waaye omusajja gwenkosa nga ye tankosa, lwaki mmulemerako? Allah n'atubuulira nti ekiyinza okugyawo obulabe wakati w'abantu be bantu abalongoosa eri abo ababakosezza. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti wa atbi'i sayyi'ata alhasanatan tamuha. Oli bw'aba akoze bubi, gwe ekibi ky'oba okoze oba ky'abakoze kigoberezeeko kirungi. Ekirungi kino kigenda kujjawo ekibi. Okumanya okulongoosa kikulu. Anna ashaba an-nar, abantu abaliyingira omuliro, sayatamannawna arrujua ila ad-dunya liyuhsinu ma fatahum min al-a'mal. Abantu Allah baliyingiza omuliro bagenda kwegomba okudda kuno ku nsi balongoose emirimu. Sikola mingi, ne bwe guli bagumu naye agulongoose. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abantu twenenyeze Allah, tumusabe okutusonyiwa. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambi llah wa in kuntu la min as-sakhirin aw takula hina tara al-adhab law anna li qarrata fa akuna min al-muhsinin aw takula law anna Allah hadani lakuntu min al-muttaqin aw takula hina tara al-adhab law anna li qarratan fa akuna min al-muhsinin. Allah tugamba mwenenyeze Allah ng'ekiseera tekinnatuuka omuntu wagenda okubeera nga alabye omuliro baguguddewo n'ayatula ebigambo bino n'agamba ya hasratan, nga ndabye ala ma farrattu fi jambi llah, kwebyo bye nasuulirira bye nalina okukola ku saidi ya Allah. Aw takuula, oba akaseera nga tekannatuuka omuntu wagenda okugambira law hadani llah, singa Allah yannuŋŋamya lakuntu min almuttaqin, nalibadde mu bantu abamutya. Aw takuula, obanga omuntu tannatuuka kaseera kagenda okugambirako law anna li qarrata, singa mbadde ninawo kacyansi akadda ku nsi fa akuna min almuhsinin, nembeera mu bantu abalongoosa. Tagenda kwegomba kudda nti nembeera mu bantu abasaala esswala ennyingi, nembeera mu bantu abakola hijja ennyingi, nembeera mu bantu abawasa. La, ayagala kukomawo alongoose mu byakola, abeere mulongoosa mu byakola. Okumanya okulongoosa kikulu nnyo. Wa mimma yadullu ala fadli al-ihsan, okumanya okulongoosa kikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Allah subhanahu wa ta'ala yatubuulira badduati, abaagala okusomesa, abaagala okukola da'wa. Bw'oba oyagala abantu bakkiriza eddawa yo, yagamba wajadiluhum billati hiya ahsan,
bwoba okyalenjinga abalabe bo abakuwakanya bakyalenjinge n'ebyo ebikyasinze okubeera ebirungi. era wa min asbab al-ihsan wa min dhimn al-ihsan ad-da'watu ila Allah, era ezimu ku nsonga ezitegeeza nti oyo omulongoosa Allah yafuula ebigambo bye okukowoola abantu ng'obazza eri Allah ng'oli musajja, ebigambo ebyo byokola obikola ku lwa Allah, obeera mu bantu abakyasinza okulongoosa eri abantu abo. waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, ani asinga ebigambo ebirungi, ani asinza okulongoosa eri abantu ng'omuntu akowoola abantu okubajja ku lubaale, okusamira, okumala abalongo n'abazza eri Allah, okusinza Allah omu. Yagamba taliyo, kubanga oba olongoosezza eri abantu abo okubajja mu kukkiririza mu lubaale n'obazza mu kusinza Allah waabwe tabaraka wa taala. Al ihsanu, okumanya okulongoosa kikulu. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yagamba inna Allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in, Allah yatulalikako okulongoosa mu buli kintu kyonna. N'agamba wa idha qataltum, ne bwe mugenda kutta ng'omuntu bamusalidde omusango gwa kumutta, fa ahsinu lqitla, mumutte bulungi. Temusooka mutungula mu maaso, temusooka mutemako ngalo, temusooka kumugjamu njala, temusooka kumukubisa paasi, kumwokya n'amasanyalaze. Nabbi yagamba n'omuntu gwe basalidde ogw'okufa, fa ahsinu lqitla, mumutte bulungi. N'agamba wa idha dhabahtum, ne bwe mubeera mugenda kusala kisolo kyakulya, fa ahsinu dhibha, nakyo mukisale bulungi. N'agamba waliyuriha ahadukum shafratahu, omu mummwe waliyuriha ahadukum shafrata waliyuhidda ahadukum shafrata, ayogiwaze bulungi nnyo akambe oba ekiso kyagenda okusazisa, waliyurih dhabihatahu, kyagenda okusala akiwummuze, kireme kufanga otulugunyiza kitulugunye. Lwaki? Kubanga Allah ayagalamu kubeera nga abantu balongoosa. Okumanya okulongoosa kikulu nnyo. Abantu bagenda kutuuka ku lunaku lw'enkomerero nga balaba emirimu gyonna gye baakola egyali badde gibayingiza ejjana nga gyonna Allah agigoba. Buli mulimu Allah agugoba, buli mulimu Allah agugoba. Batuuke okwebuuza lwaki emirimu gyaffe Allah agigoba, essola zaffe nyingi lwaki Allah azigoba, okusiiba kwange lwaki Allah akugoba. Allah subhanahu wa taala yatubbirako dda buli ayagala okumanya nsonga kyegenda okugobesa emirimu gy'abantu ku lunaku lw'enkomerero. Allah yagamba qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, mbabuulireyo abantu abagenda okufaafaganirwa emirimu gyabwe ku lunaku lw'enkomerero. alladhina dhalla sa'yuhum fi lhayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, be babaali ku nsi nga buli mulimu agukwatako engalo, buli mulimu agukola. bwe bamugamba okusaala asaala, bwe bamugamba okusiiba asiiba, bwe bamugamba okusaddaaka asaddaaka, hijja agikola. Naye wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, nga balowooza nti balongoosa naye nga ate tebalongoosa. Omuntu asobola okusaala esswala nga talongoosa swala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam lumu abatudde mu muzikiti, omusajja najja n'asaala, nabbi n'amugamba irji fasalli fa innaka lam tusalli, ddayo saale tonaba kusaala. N'addamu n'asaala ogwokubiri, nabbi n'amugamba ddayo saale tonaba kusaala. N'asaala ogwokusatu, nabbi n'amugamba irji fasalli fa innaka lam tusalli, ddayo saale tonaba kusaala. N'amugamba ya rasulallah, sisobola kulongoosa swala okusingakaawo, njigiriza nsaale ntya? Nabbi n'amugamba bw'okutama tebenkerawo ng'okutamye, bw'ovunnama tebenkerawo ng'ovunnamye, bw'okutaamulukuka tebenkerawo ng'okutaamulukuse, bw'ovunnama tebenkera wansi ng'ovunnamye. Okole bw'otyo esswala yo yonna ojja kuba olongooseza esswala. Nekitegeeza nti obungi bw'emirimu si kyekikulu. Omuntu asobola okukola omulimu gumu ng'agulongoosezza, Allah n'agumuweerako ejjana. Ate olina akola emirimu mingi, olw'okuba akola bukozi talongoosa, Allah n'amumma ejjana. Okulongoosa kikulu mu buli kyokola. Allah tabaraka wa taala yatulagira okulongoosa, wa hatta n'ekintu kye tugenda okutta, ne bwe bibeera bisolo, ne bwe bibeera birime,
ebiwuka Allah tulagira okulongoosa eri ebiwuka. Era abamanyi batugamba okumanya okulongoosa kikulu. Omuntu almuhsin, omuntu alongoosa, yajidu thawaba ihsanihi, afuna empeera eziva mu kulongoosa kwe qabla almuhsan ilaihi, nga ne balongoosereza tebannaba kufuna. Nabbi wa Allah tabaraka wataala ayitibwa Musa alayhi salatu wassalam, yatambula n'ava e Misiri nga bamuyiga buyizzi kumutta, n'agenda n'atuuka ku kyalo Madiyana. Allah agamba walamma warada maa Madiyana, bwe yatuuka ku luzzi lw'e Madiyana, wajada alayhi ummatan minan nasi yaskun, yasiŋŋana abantu banywesa ebisolo byabwe. Agenze mu nsi teri amumanyi, talinayo wa luganda, naye bwe yatuuka bwati yatuukira ku luzzi. Agenda okutuuka ku luzzi nga waliwo abantu banywesa ensolo zaabwe. Wawajada min dunihim muraataini tadhudan, nasiŋŋana ebbali w'abano abaali banywesa nga waliwo abawala babiri, bo baali tebanywesa nsolo zaabwe. Nakuwalamu Nabbi Musa nagamba abaana bano ab'obuwala abato, abantu bonna banywesa ensolo zaabwe, ate bano balwanagana na zaabwe zireme kubaddukako, lwaki tebanywesa? Olwokuba Nabbi Musa yali ayagala nnyo okulongoosa eri abantu, yali ayagala nnyo okulongoosa eri ebitonde. Abamu balongoosa eri be bamanyi bokka. Oli akati watali ammanyi, wanaani ammanyi, wano ndi mugenyi. Naye Nabbi Musa olwokuba Allah yamuteeka mu bubumbwa bwe nga musajja mulongoosa, buli waalabye yagenda eri abantu abo abawala nabagamba qala ma khatubukuma, nabagamba mubadde kimmwe? Qalata, ne bamugamba la nasqi, fere tusobola kunywesa hatta yasjudu raa, okutuusa nga bano abasajja abalunzi ab'amaanyi bavuddewo. Wa abuna shaykhun kabir, ali taata waffe musajja mukadde tasobola kulunda. Abamanyi bagamba nti yali Nabbi Shuaib. Fasaqa lahuma, Nabbi Musa kye yakola n'agenda n'akwata endobo y'amazzi n'atandika okusena amazzi nga bwanywesa ensolo z'abawala bano. Era abamanyi bagamba nga Ibn Kathir ne Qurtubi, kwolwo olunaku ensolo z'abaana ze zasooka okuvaawo, ate ne ziddayo nga zikkuse nnyo. Era bwe batuuka ewa taata waabwe n'abagamba, abaana bange leero nga mukomyewo mangu, kiki ekibaddewo? Mufunye chansi ki? Kuba zaddayo nga zikkuse. So nga luli abaana balindanga, omumanyi omu yagamba baali banywesa min fudalai mai haula, mu bifissefisse n'ebisiikuuse ebyensolo z'abali abalunzi nga bamaze okuvaawo. Ensolo z'abano zagendanga okwagala okunywa nga tezikyasobola, nga zinywako katono ne zigenda, zaddangayo awaka nga tezikkuse. Naye Musa yassena amazzi n'azinywesa, n'alongoosa eri abawala abo. Abawala bwe baddayo ewa taata waabwe n'abagamba mubadde ki olwaleero? Musa bwe yamala okubanywesa, fasaka lahuma thumma tawalla ila dhilli, nadda mu kasiikirize n'agamba atya qala rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir, n'agamba nti Allah konna kobongabidde wano wendi ni musajja mwavu. Aba atudde awo, fajaatu ihdahuma tamshi ala istihya, abaali awo omwana ow'obuwala omunajja nga atambula, kubali be yanywesereza. N'amugamba inna abi, taata yadiuka, akuyita liyajiziyaka, akusasule ajira ma saqaita lana, empeera ey'okutunyweseza ensolo zaffe. Be yayambye, be yalongoseza gye bali tabamanyi nako, naye raba results, empeera ez'okulongoosa. Atandise okulaba ebibala, agenze ku kyeyo, teri amumanyi. Abaali batambuddeko ne bagenda ku kyeyo. Ebimu ku bizibu ebikyasinze okubeera ku kyeyo, okufuna woosula kisobola okutwalira ebbanga, okufuna akalimu kisobola okutwalira ebbanga ng'oli ku kyeyo, okufuna ani akuwa omuwala nga ani akuwa owa sawaani ku kyeyo gw'omugwira. Omudinka najja wano tayinza otwala ebbanga temunnamu muwala. Olaba ne bwaba Munyankole najja ayinza otwala akabanga tebannamuwa, bakyamwetegereza. Naye Nabbi Musa olw'okulongoosa kwe yakola yafuna ebintu bisatu ku ssaawa eyo. Bwe yatuuka ewa Nabbi Shuaibu yamugamba la takhaf, tonakuwala, totya, najauta min alqaumi adh-dhalimin, owonye abasajja abalyaza amaanya abafuga Misiri, wano Firawuna si yafugawo, oli mirembe. Baba bakyanyumyamu
omu ku baana najja yamugamba ya abati taata wange staajiruhu omusajja ono tumuwe omulimu inna khaira man istaajalta alqawiyun amin kubanga omulungi wokuwa omulimu ye muntu ng'alina amaanyi ate nga mwesigwa. Omusajja ono Musa tumulabye ng'alina amaanyi yasitula ejjinja eryali libisse oluzzi n'alisitula yekka n'anywesa ensolo zaabwe. Ate Aminu mwesigwa yali musajja munnaddiini Musa kubanga yali atambula n'omuwala oyo nga batambula engoye z'omuwala empewo n'ezifuuwa bwe ziti. Musa n'amugamba please jangu odde emabega wange nze bwe tunaaba tuweta ku kkono ng'okuba akaggo ku kkono nga mpeta bwe tunaaba tuweta ku ddyo ng'okuba akaggo ku kkono nga mpeta. Kyali kitegeeza ayina eddiini tayagala nakutunula ku muwala atali wuwe. Kati omwana abigamba taata we ono omusajja alina amaanyi ate omusajja alina eddiini. Muzeeyi kye yakola n'akitegeera ye n'ayisa nawe omuwala we yakoma n'amugamba inni uridu an unkiha ihda bunatayya hataini ala an taajurani thamaniya hijaj fa in atmamta 10 famin indika wama uridu an ashukka alayka satajiduni insha Allah min as-salihin. N'amugamba muvubuka njagala kufumbiza omu ku bawala bange bano osigale naffe wano otulundire embuzi ng'ate bw'osasulwa emyaka 8 bw'onoosalawo okuweza 10 famin indika kijja kuva gy'oli wama uridu an ashukka alayka nze saagala kukaluubiriza satajiduni insha Allah min as-salihin ojja kunsiŋŋaana nga ndi muntu mulongoosa. Musa alayhi salatu wassalamu mu kaseera ako yali amaze okufuna ebintu 3. Fakad wajada almabita yali amaze okufuna awokusula wa wajada alamala yali amaze okufuna omulimu wa wajada mraata yali amaze okufuna n'omukyala. Just ng'ebyo byonna bivudde kantu aka okulongoosa kuli kwe yalongoosezza eri abawala bali nga tabamanyi na kubamanya. Kyova olaba empeera z'okulongoosa bw'olongoosa eri abantu bw'olongoosa eri ebitonde gw'ofunamu naalo empeera results ebibala obifuna nga ne bali tebalina bakufuna. Kyova olaba omukyala malaaya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yanyumya eyali mu Banu Israila aba ali ku luzzi ng'alaba embwa egaayo ettosi bweti embwa egaayo ettosi bweti n'amanya nti eno embwa neetaavu y'amazzi. Malaaya Allah amusonyiwa lwaki olw'okulongoosa kwakoze eri embwa eno. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu baali baziika omuntu ne bamuteekayo mu lahadi n'agaana okujaayo. Bw'agaana okujaayo n'agamba basahaba mumugjeeyo ne bamugjayo. Bwe bamugjayo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba muddeemu musime lahadi mugigaziye. Ne baddamu ne bagisima ne bagigaziya ne bamuteekayo n'ajaayo bulungi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bamubuuza basahaba lwaki nabbi okoze bwotyo n'abagamba inna allaha yuhibbu Allah ayagala nnyo al-abda omuddu idha amila amalan bw'aba akoze omulimu gwonna ayutkinahu okubeera ng'agukola bulungi. N'amugamba kino kye tukoze n'abagamba kino kye tukoze tubaye tulongoosa eri muganda waffe tuleme mukakaatikawo tuleme munyigawo bunyizi tuleme muteekako biyinja tubaye tulongoosa eri omuntu ono afudde. Kitegeeza n'omuntu amaze okufa nabbi asomesa naye balongoosa gy'ali. Siga nti omwoyo gwavuddemu dda n'okakaatika bukakaatisi. Tubula omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugaana n'okumenya eggumba ly'omuntu ng'afudde. Omuntu bw'aba afudde eggumba ne likyama musale amagezi muleete amazzi agookya mufune ekiwero mumuteekeko eggumba litereere naye tebamenya. Nabbi yagamba kasiru idhami lmayit kakasiri hayya okumenya omuntu afudde obeera nga amumenye nga mulamu. Omuntu ne bw'aba afudde ffe mu busiraamu tetukkirizibwa kumusala netumugjamu ebyenda netumugjamu ebibumba netumugjamu ensigo netumugjamu omutima netumutema omutwe netujjamu obuwanga osimanyi obuwongo tetukkirizibwa bakita muthla. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu abaali ne basahaba ne bagenda mu lutalo gazwat Uhud bagenda okuvaayo nga Hamza bamusse. Hamza bwe bamutta abasajja batematema Hamza nga ne bw'omutunuulira tokyasobola kumutegeera era mwannyina ye yamutegeera ku bigere n'agamba ono ye Hamza. Abasajja abaali n'ennabbi
nabbi yalaba omusajja nanakuwala, basahaba abali nabbi ne banakuwala ne bawera mu maaso ga Allah ne bagamba nti bwe tunakwata ku mushiriku yenna naffe tugenda mukola nga kyebakoze Hamza oba okubeera nga tusukkawo. Allah n'abagamba atya, Allah bwe yawulira nga boogedde ekyo n'abagamba wa in aqabitum, bwe muba bakubonereza fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi, mubonereze nga bo bwe babonereza, wala in sabartum lahuwa khairun lisabirin, bwe munaaba mugumiikiriza ate mmwe ne mutakola eryo fujjo, ekyo ekisinga okubeera ekirungi eri abagumiikiriza. Kulwaki? Kubanga Allah yagamba mu nkomero suratu ya Nahli ng'eggwako, inna allaha maa alladhina ttaqaw walladhina hum muhsinun, Allah ali wamu n'abaddu abamutya, Allah ali wamu n'abaddu abalongoosa. Baddu ba Allah tabaraka wataala bangi, mulina emirimu gye mukola, naye omulimu gw'okola olongoosa ng'oggyeko ibadaati zino zetukola, okusaala, okusiiba, naye gwe atunda edduuka oli mulongoosa mu kutunda edduuka? Bw'oba oli mulamuzi oli mulongoosa mu kulamulako? Bw'oba ovuga bodaboda byovuga ku bodaboda ku kkubo okwo olongoosa eri abantu oba oyonoona bwonoona? Bw'oba oli musomesa ne bakuwa abaana b'abendi okubasomesa oli mulongoosa eri abaana abo? Fe abazadde olwaliro abaana bali waka tuli balongoosa eri abaana abo? Abakyala abafumbo balongoosa eri babba abaabwe? Abaami tuli balongoosa eri bakyala baffe? Omulimu gwonna gwe bakuwadde, abantu bameka bamakanika, omusajja n'amutwalira emmotoka oba pikipiki n'alaba ekifu nga just pulaga, omusajja n'asumula yingini yonna n'agiteekaawo, nannyini mmotoka najja n'agitunulako neyekanga n'okwekanga nga buli kimu akiggyeko, naye nga yategedde omuliro ogubulidde ku pulaga yokka. Najja nga pulaga yeetaga emitwalo 2 oba gumu kitundu, n'amugamba Haji, okusinzira byolaba byensumuludde wano, emmotoka eyagala $1.5 million. La ilaha illallah. N'amugamba bwe ndeeta $1 million toyitawo, nangwa asobola emu asatu, naye ng'agenda tukola ekintu kya mitwalo 2 oba gumu kitundu. Bila shakka oyo ne bwafuna ssente ezo emyaka 3 ku nkomero Allah alina omusasula, kubanga si mulongoosa mu byakola. Omusajja n'akuwa ssente ze n'ozitwala naye ng'omubbye. Abasomesa betuwa abaana baffe basomesa ne basaba ssente zino za limu, zino za sanitary simanyi, zino za kulambula, zino za kuwandiisa mwana, zino za development fee, zino ne bateekawo emisoso, zino za muzikiti. Ku masomero gaffe ag'obusiraamu nno zino za muzikiti, zino za kisaawe, zino za motoka, zino za laabu, zino za kusala nviiri, zino za ki computer science gundi lab. Ne bamenya emisoso ogendo ate weewuunye baagala osooke kusasula ebyo, ate si school fees bakubanje kuba ojja musasula, n'ebino olw'okuba bya kifere baagala byoba osooka okusasula ebyekifere. Sooka sasule kino, sasula kino, sasula kino, sasula kino. La ilaha illallah. Omwana n'agenda abaana ab'obuwala nga basibye enviiri, n'akomawo nga tazisaze wadde n'omulundi n'ogumu, naye olina osasula ez'okusala enviiri. Oba oli awo ez'obutabo batusabye $40 buli katabo, baagala obutabo 3 $12. Omusajja agenda zijjawo. Abasomesa mutye Allah, abaana bagenda kukomawo, naye abasomesa bangi ebyo byebakola. Abali mu malwaliro atunula ku rizatisizo nga ddala obulwadde tebuliimu, naaba nga tasobola kukubuulira nti obulwadde tebuliimu, n'apangapanga ebidagala awo, ebidagaladagala n'akuwa oba okwebaka otulo, n'akuweerako ne panado, nagaleeta $48 naye ng'akebedde nga tolina musujja, nakuba bbiru ya $3 akebeddemu nga tolina just ekikusumbuwa temperature, wetaaga kunywa amazzi, genda onywa amazzi oterere, naye nakuba bbiru $12 ng'akirabye tolina bulwadde. Lwaki? Si balongoosa. Abatikkula emmere, abatikkula ab'amanda, ettooke bagenda okulissa wansi,
nga balinogoddemu eminwe egiwere 18 buli wagira nanogolamu abamanda bwe batyo ensawo bazireeta bwe bakunkumula kuli ku mmotoka bagenda okumala okujjako zino nga basigazaako ensawo nga 6 abo si balongoosa. Abatemi b'ennyama eri kaleerwe waffe Kampala waliwo n'omusajja yawangaala ng'ebbanga lye lyonna minzaani kino kye bateekako ennyama yafunayo akuuma n'akookera wansi ku kyuma ekyo kye bateekako lino olubengo luno oba kino ekisaniya nga yateekako yawolodingirako akuuma kitegeeza agenda okusuulako ennyama bwati nga minzaani yazitoye edda gulamuzi nga 50 oba gulamuzi 15 n'atunda emyaka 20 nga bwatyo buli lunaku alina okuwunzika nga abbireyo gulamuzi nga oba 10 ekiro namba nga buli lunaku ekyo alina okikola. Sukaali bwatyo bwakola, ennyama bwatyo bwakola, buli kyatunda minzaani. Baddu ba Allah yabalaalikako okubeera abalongoosa buli kintu. Bw'oba osomosa beera mulongoosa, bw'oba oli mukulembeze beera mulongoosa. Ekigenda okulemesa abantu ejjana Allah kwe kunoonya emirimu gy'abantu nga mingi naye nga tebaali balongoosa. Aqulu hadha alqawl astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim wa huwat tawwabur rahim.